Andaba wena mu kamera wa masembeza akatebe. Nagala owulira ebigambo byange bino bulungi. Nze nkukubiriza kino twala bigambo byange. Omwami wo okukyuka. Oyinza oba toyina buyinza bumukyusa kyo kituufu tobulina. Naye amaviiviigo ge gagenda okweyimirira. Bwe njogera kigambo maviivi njagala ontunuulire. Luno olutawo terugenda wakuba wakati wo na mwami wo. Lulina kuba wakati wo na Katonda wo. Lwaki njogera ebigambo bino? Abantu bano tetubayinaako buyinza. Omanyi obuzibu bwe tulina bwe tugwa mu bufumbo bana tuli mu bufumbo. Tulowooza omuntu gwe tusanze ku ssaawa 8 ogw'emisana. Yakulira mu family endala, nange nakulira mu ndala. We are going to blame just there and then tuba tumaze emyaka 10. Kigenda tutwalira ebbanga kuba tuli myoyo mirala. They just actually add up the flesh, not the soul. Emyoyo mirala ne interest zaffe ziba ndala nnyo. Naye omuntu yekayekayi obuyinza ku kitonde ky'oba olina ye Katonda gw'oboddukira. Kyukira ekisenge oba okitegeera nati okweyamba kwe neeyambye kwe kuliwa. Okweyamba kwe neeyambye kwe kuliwa nkyukidde ye. Oba tegerekeka kuba tojja kunnimba lindako tojja kunnimba nti ngenda ku okweyamba kwekoze kwe kuliwa tojja kunnimba olw'okuba omwami anvuma ekyo kinobese kinjize mu maka gange twatuyanira edda. That's not an issue. Okitegeera nze omwami anvuma bannange maka ki gogenda ogenda oba musajja ki gogenda okusanga nga malayika yava mu ggulu. Soko ombulire newo ayinza okuba tavuma ate n'ogenda gye bakuba. Buli omu waali wandabire enjuba n'omwezi ate gw'olabyeko ye mwana. Oyinza okuba ogamba kaddaagaako kalina olugezigezi kayomba nnyo kolokoko naye ate n'ogwa ku musajja nga tayomba naye ng'akukuba. Douglas omanyi takulabirira tolabye relationship tolabyeko relationship nova ku musajja nga ogambye simanyi kaddaagaago simanyi biki n'ogwa ku mwana w'abandi. Nakwerabiza nnaku yonna sweetheart. Oshitegera naye nga senga nesibe wa Douglas senga nnaku gye nnina naye okuva wena moving on. So my dear fe tubeera mu ezo relationships eziri toxic otwalere engalo eziri toxic nkidamu toxic relationships ojja kufiira bwerere mwana w'abandi ng'oli awo oli ku musajja ofe tebajja kuzika naye niyo badde ogamba mukofiira busimaye babagatta mwine bimwogera yogera busimaye empeta simaye biki mwine bimwogera yogera ebyo bitategeera naye mwabamanyi kale maliriza. By the way tubadde tutwala kino ekidu like on one side men also be in toxic relationships. Obwedda tuli ku mugundi naye nze sifuddeyo babasajja nze njogera kuba ndi mukazi kale abasajja bajja kweyogera uno abakiikiridde abanyonyole amasoko maliza akantu konange maliza nti also men usanga nti nga ino omukyala ayomba tayagala kola kisi those character naye bambi ye nga kimuluma naye talina assurance bw'ava wano tukira ayina abaana abayazungazunga ddanga yakoowa ayina abaana oyagala afuna eri abaana sacrifices. By the way kiwa nti bwe twogera wano kungulu kyangu okwogera nti ngenda naye bw'otunuulira abaana booleka nze I've had parents who stay there because of their kids. Nti buli bwatunuulira future y'abaana gyalaga oluusi omusajja amugaye nja kwagala naye abaana olina abangi abaana you get it n'agamba kansigale abaana bange kubanga ogenda balekawo you get it. Have you ever been raised by someone but step mom to abamanyi most of them balina character etali good you get it. Okay mama nkuwadde ama bannange n'ekirala nti oba ogambye nti ajja kusigalayo obadde okimanyi nti ajja kusigalayo bamukuba omutwe bagwase ate abaana affe abaleke era abaleke nga lwe atagala baleka ama abatulaba musembere eno obutebe musembere eno bamaama kuba kakino badde nkyalina kyemba nnyonnyola nti tojja kubunamanya gonna mu Uganda muno ogamaleyo okukkiriza awangudde kaki okujjako okwesaaza obwesaaza omukyalo oyo nkyogera ku kamera okwesaza ku bwana obuto teri bwamuwoowa bakamuwoowa emirundi emeka. Ama bamaama abatulaba sembeza akatebe nze nkubuulire nze kino kankiddemu wamma mukyala gwange eyo beera mugumiikiriza beera n'okukkiriza mu bufumbo bwe bw'olimu kuba teri yakusalirawo kugenda mu bufumbo bwo weesalirawo. Banne kankubuulire tewali kaserengeto mu duniya
ebintu bigano olaba okola business n'ofuna loss olw'obufumbo business kintu kirala okitegeera kyengezaako tegeeza abantu tebagezaako okutaginga ate nga nakoze da disclaimer yange gye batannaba kutegeera omwami wamma bw'aba akukuba bambi you have a right to go naye kyengezaako tegeeza ayomba takulekera za mmere tasula waka afuluuta tanaaba the things can be changed ebyo bintu byangu nnyo okukyusa kasita obeera omugumiikiriza kanjogere ku baami abaami tugumiikiriza naye ensi tesobola kukiraba ntitugumiikiriza obeera n'omukazi ng'ayomba naye olw'okuba ffe mukama yatuyamba tetwogera bitulumira muli nolaba omusajja nge yali anyirira yenna akenesa gwe aweddewo oba okitegeera nzijja kankubuulire kino ogenda okulaba nga abaami bano olw'obutoogera kyovola bagenda mu mabaala ne bafuna bamalaya under the influence of alcohol n'ogenda omulaba nga atandise okuadoptinga emize yayita manyi bya betting emirembe waka gimuweddeko tanobe ye musajja kyobulaba kati osanga abasajja ennaku zino nga be banoba naye ate nga mmwe ba trouble causer n'ekijengezaako tegeeza omusajja otagenda awasa abakazi biliyoni taze tulina mu nsi muno ajja guma n'omukazi we balabe engeri ensonga gye basobola ogiresolvingamu bayite ne third party nga be bakadde batule mu nsonga kuba ebintu bino kankubuulire communication is really very key oba omuntu buno obutonotono simanya yayombye simanya yanvumye simanya akozi they can be resolved. And another thing katonda jagala abeere mu lyato lyammwe nti omuyaga bwe gutandika mwina gye muddukira nze byebigambo byange banakuba ne bakumenya enkizi oli kimanya nti okuba kintu kikulu nnyo zomanyiye I'm really finding it so hard to concur with you guys olaba bo ebyo byogamba nti no tanaaba that's not toxicity that is character you guys listen let me tell you something oyo muntu no listen olaba toxicity is this omuntu nga takutrusting that is toxicity togamba a Douglas I'm talking about things that never no get anywhere to read you're going to read them temuli mu kintu kyebagenda we are speaking on facts not on what we think not the truth right we are facts is truth Jesus ani yagamba kati mama wange kankusomesa ku stage wano truth and the facts bitu byanjawulo nnyo kati kankugambe n'amazima byawukana soko ndeko kati lindako Douglas toxicity is lack of trust jealousy drama abuse okay isolation disrespect all that is nzesina even nabe ogamba it may be the guy is beating you bwana those are minor issues and one ogende wa father yabagatta agenda kugamba naye mwana wange okitegeera naye bona ogenda listen banange bona ogenda omusumba n'omugamba omusumba n'omugamba ng'omusajja oba omukyala nti pastor omukyala wange ali very disrespectful owulira she's very isolating ebeera etya nti ogendako mawe waka ng'omutwali nga atakulabawo oba kitegeera all that is toxicity ogenda okubeera n'emikwano gyo omuntu akugambe you're from cheating on me omuntu ng'alina drama okitegeera agenda kujja kusange mu bakwano bo ayogera ebitasaana oba akola ebitasaana all that is drama that is toxicity disrespect okay bakiyita batya omuntu okulemera nnyo ku nsonga nakoze ekintu naye okuva wewankwata mu nsobi buli kaseera ekintu ekyo tokivangako nengane luli yali bwe wakola booti ngane luli yali bwe wakola booti ensonga ng'omuntu tagivaako oba kiraba all that is toxicity so there are so many examples of toxicity that you can also go and read about obanga omuntu omu abiyisemu nga bikunyonyola so it's not necessarily that someone will have to beat you ne ekintu kyonna ekigenda okujja kiku affecting mentally you do not need that because you emotionally nti omuntu agenda kugamba ekintu owulire nga you no longer feel yourself putting it down your self esteem that person you do not need them in your life. If it is a friend, let them go. If it is a wife, let them go. If it is a husband, let them go. Obokira mkwano abaana baffe beetaaga nnyo abazadde abali very healthy mentally. There are so many parents that are very well financially but they are not healthy mentally. Not healthy nti balaluba kuba mayinja naye nti obo bali very abused. Lately people bakosanya ekigambo mental health. Their mental health is not well.
So we should really work so hard to make sure that our mental health is stable. Bw'oba owuliranga yo mental health bw'ogende wa counselor ate n'ekirala twebuuzeeko nnyo mu bantu abasomye ebintu bino eno kubanga sometimes we consult from our parents nenga maybe they do not understand the kind of pain that we are going through because bo pain je bayitangamu in their time when they were married or in their relationships right now is totally different to the kind of challenges that we are facing right now as the youth of today and with the people that we are dealing with. Abaana adda bazadde baffe babakoleranga arranged marriages ebyo tebikyaliwo kati ogenda n'osanga omusajja gye wamusanga tomanyi naye tojjukirayo, but this is someone that you've gotten to settle with. Nga mama togenda mugamba omusajja ekika ky'omusajja kyali nga tagenda kukitegeera oba okiraba, but if you went to someone that learnt these things akoze research tayogera ye kwogera just ye mu experience ng'omuntu nenga agende n'akola research n'abisoma n'abitegeera ng'ajja kuwa the best advice oba okiraba. Wangambye nti walina ekintu kyewagambye n'ekintu kyengenda okubuuza nti si buli kimuntu olina okugenda kubanga tomanyiyo. So nina gye we nabadde nga scrollinga ku TikTok, so omukyala omu yabadde aweereza audio nga ina gwagiweereza agamba yafumbirwa gayo no nga beeyagala namala mu relationship myaka 3 kati mbatukusira ebintu by'okwegatta ebyo nga gayi adde reverse owesegira kati ngabuuza efuse agive mu relationship oba tagivamu kubanga eba efuse toxic naye omuwa amagezi ki asigaleyo bw'okamala okukatta nange okampi. No, to such a relationship, me I'm saying I know gender. That is the fact. Waliwo ebintu byotuka. No, nagambye toxic when I saying every toxic relationship like zirimu levels. You get it? Mulimu this cause gwe kugwe chinzo obutakolera you may find someone ngawe nagambye oli waganti bae bwatankuba. But you get it? Yenga, but to me when you beat me anga kigenda kunkulako waya wange njagala okgenda, you get it? Bwombogolera just okumbogolera nenga waliwo oli yakula bamubogolera it's okay. You get it? Maybe we make an appointment not agitukiriza and I feel like this is not, you know, this is so negative. Go is a cheat but to people that we know, and mostly to the Western culture, boba is sensitive to those simple things. And mugambye nchogenda musinikire chifana not sindika. Oh, a message. Kala kawedemu. At times of feeling are not okay. This is toxic. Such things. So that is the same thing in the Chingamba. According to the way you study everything, ne level joliko. Because as you a person wepimya nogana, ewe chituka wanu. Mbane medwa ng'omuntu naye bwe ntuuka wano it's okay to go on. Chenade mbagamba nti when we are looking at this toxic relationship bichi nti I hear me I'm going to leave and go find. By the way, Matilda, there is always a cause. Twangamba nti toxic relationship wajiyingiramu nga nawe olaba. There was love at the beginning. What happened to that love, that burning love? Waliwo ekigitandika nati waliwo bwe nti at first twalitukola bwe tuti otudde naye n'oyogera naye, have you sat with this person oba why did this person out of blue start doing this character? You get it? Bino bwomalo be checking out and maybe you a person soka wesomenga tonaba nakudduka, you may lose a good man nga it's on you. You get it? First, you know, when you feel like really it's at the end, but no, you will tell us your part. When you feel you get it? That to me as a lady, that's why I told you, when you feel like you have tried even counseling from, you know, and this is one thing I want to tell you. As Doug said, God holds the hearts of the kings. You get it? God holds the hearts of the kings. Tell him Mutima, Baba ya chusa soul into Paul, who was even a murderer. You get it? He can still change your mind. Let me tell you, we are going to face. If you want, by the way, there is this movie that I love. If you're a married woman, you should watch this. It's called War Room. You get it? It's some good movie. Let me tell you, some things happen. Ngatomanyi kurachi chiba you, because before bagamba
like you have to find yourself, fight the battles that we have to fight as we. You get it? Nga gwo mukyala gwayimirirawo for your family, for your children. N'ogamba nedda kuba buli wogamba nze kino bwe kinaabawo nga nziruka. That is not a character of someone who wants to settle down. If you really want to settle down and be in a marriage or in a relationship, please, I'm begging you, kneel down and ask the God that gave you that man to change him. Are you sure it's God that gave you that man? We are always believing, me as a Christian. No, Matilda, for you, if you think you got your man somewhere else, Dayo. Naye me, who thinks that I got that man, the prayer I made, I always pray even in my prayer, God. No, come on, Essie. atujjeko abasajja ababi atuwa abasajja abalungi agamba Katonda yamukuwa. Sikusabira kibuuzi omuntu asula mu bbaala omuntu ankuba omuntu onsabira Katonda amukyuse emyaka abiri mbere mu toxic relationship bw'ekyo era mbasa Katonda amutwale ako omulala Osobola nati Essie, that's why I told you Essie, that's why I've told you pray unto God nti ye bwaba yoyo gwe yakuwa ajja muleka ajja mukyusa bwasi yawe ajja genda. There are ways that you pray. For us, we believe that things that through God, you get it. Through God, God can take away the good and the bad from your life. Whoever was meant to be in your life, ajakuba. Not because this storm has come into your marriage, into your relationship, and the only thing you are thinking of is now running away and going somewhere. Because how many, wrap up. Okay, as I wrap up and as I conclude, to my fellow lady, friend, girl, sister, I'm telling you, first try everything. Unless you feel like it's too much and you can't hold on, you can move out. Thank you. But I'm saying, before you move out, before you look everywhere, before you do anything, first seek God. You get it? Seek God. Because I know God can change everyone. You get it? Thank you, baby girl. Wamma. Definitely. Kati nze, my submission to this. Bosoma Romans 8:28. Egamba bweti nti all things happen for good for those who love God. Ebibi n'ebirungi byonna bibaawo oba bigwa kwabo abantu eri abo abaagala Katonda and those who are called for his purpose. Kyengezaako kutegeeza mu kino kyekiriwa obufumbo waki mugamba nti obufumbo buzibu? Yesi buzibu, naye Katonda mwali gwandaba gwe Saala gye wasaba tewamutandisa, eryato lye wali osaba tewamutandisa. Matilda Makiu, Matilda you didn't begin. No Matilda, no Matilda, Katonda wamutandisa. To be honest, tunulira mu kamera ngambe nti Katonda wamutandisa. Kamalirize. Okay, but let me tell you something. I don't really think kungeri gyoyogeramu that watandika olugendo ne Katonda. You understand? Let me tell you, I'm not having negativity. Me, I'm telling you truth. No, truth say what. But katika kamalirize wamma mbadde ngamba lwaki yemu wamma mbadde ngamba Katonda aleetawo ebirungi n'ebyo byonna bikuggweko gwe omuntu alina ensonga ze. Yamanyi butya bwe kyandibadde senga akujjako omuntu oyo, era yamanyi butya bwe kyandibadde ng'olina omuntu oyo. Oba ntegerekese bulungi because God is all knowing. Bino ebintu bwe tunakozesa conventional knowledge kyovola bibamenya bangi abasinga ne mutandika n'okubecominga very arrogant. Nze sisobola, nze onvuma mulumu nennoba onootabya mali ameka. So nze submitting nkugamba bwenti bwaba nakoze disclaimer yange njagala munkwate bulungi teziriyaka bwoba omwami takukuba ebisigadde biri bearable. Ebisigadde biri bearable. Tulabye abasajja abaali benda nayenda okumala emyaka wagandaba nga takyayenda. Tulabye omusajja yali anywa omwenge kati ze ababuulira bino. My dad was a man used to booze, but my mom was very patient with her. Thank you. So with him, I beg your pardon.
oba kitegeera kyengezaako kutegeeza kiriwa obugumiikiriza buwanguza ebyo byokubuuka amacyo ng'oyagala ogende awali fertile grounds za kukolerera okitegeera omusajja no you need to kankuwulire kino Katonda agenda kuwa Clay Matilda to mold your man okitegeera togenda kulaba olw'okuba Bobi Wine akutteyo omusajja ayinaye ajja kukwana eggwe otwale butwazi for example olina okukwata omwami definitely ayina be yeerekereza yaliko omutoxic omusajja anywejaga omusajja okitegeera that kind of stuff definitely oba okitegeera okay for example tumisime ne Kabura do you understand omukazi omulaba you know naye ng'olaba wamma tebateekamu third party mu bintu byabwe and their thing is really flowing kiba kitegeeza Katonda era bw'otunuulira interview ze the husband cheated no wamma kankubuulire kino Katonda muntu mukulu nnyo mu bufumbo bwo nze nkwegayiridde towuliriza mawulire g'abantu balala eddoboozi lya Katonda lyogera ki mu mwoyo gwo people are going to see much naye enjovu bw'eba etambula oba ne obuboggola tasazaamu lugendo lwayo nze sikyusa nsonga yange temina kye muŋŋamba Douglas, I'm going to first correct you somewhere olaba omuntu wakeranga do you know why gobadde ombuza lwaki ndi negative let me tell you something. No, I want to first answer her. I'm not being negative. I'm just giving help. Opinion. It's not it's an opinion. It's an opinion and it's also help. The other time, one of the videos of mine that were posted, still about that same thing that you guys are talking about, a lady asked me, Nangamba, what do I do? I'm in a toxic relationship. I'm also answering you, my dear, if you get to watch this. I'm in a toxic relationship and I have kids. What should I do? I am telling you, take your time to plan, prepare yourself. Definitely. Listen, Douglas, take your time, my dear. Plan for yourself because already by the time someone has kids, no, don't listen to anything, Douglas. When you feel that you're in a state, by the time someone asks for that kind of advice, that means they really want to leave. I'm not encouraged. They already have it at the back of their minds. So you plan, my dear, leave where you're not going to suffer. And please, when you're leaving, don't go out there trying to look for a partner. Go out there trying to better yourself. That is the key. Because most people, the mistake that they make, the mistake that they make is that they think when they leave a marriage or a relationship, they are supposed to go there and they're supposed to go out there and get new partners and all that. Take your time before you get another partner. Nina omukyala gwe mmanyi eyasabira bbaawe n'atuuka n'amusabira emyaka 2 oba 3. Douglas, stop confusing us. You people, let me also conclude with this. You're wasting your time. Let me tell you something. Douglas, you guys, let me speak, right? Douglas, Mbugwe byote wabitandisa ne Katonda. Douglas, do you know the fuck what I've been going through in my life? Listen to me. Do you know that thing? Listen, I'm being very honest to you and myself. Listen, do you know why sometimes... Listen, Douglas. Douglas, listen, it's not about talking to prove a point. I'm telling you facts. When you tell me... the truth, okay. I'm telling you that it is well to you. I'm telling you the truth. When you say that, Matilda, before you didn't start with God, you're attacking me because I know the fuck what I've been going through to even sit down here. I was a prayerful woman from the time even before I got my partner. Okay, he knows it. You can go. You can ask all my neighbors, all my friends. They know the fuck of energy I put in that relationship. You get what I mean? So it's not about you saying, Matilda, I'm saying, I prayed for my partner. And let me tell you, by the way, let me tell you something here. I was a very prayerful woman. Right? Everyone knew how much I loved my partner. I fought for my marriage. I was with my man for 6 freaking years without admiring or even fantasizing or even wishing I was in a better place than that. Right? No, Matilda, for you maybe. I know the fuck I'm talking about.
I prayed even before he came into my life. And by the way, God was so good. He gave me someone that was exactly what I wanted. No, like he was what I prayed for. Oh. God, I need a man that's like this and like this and like this and like that. And he gave him to me. But because, I'm trying to answer you because you spoke out of, I don't know. And you are talking to someone that has been experienced in that. Yes. Like God, I'm telling you why people take steps in their lives. Even after they've been praying to God. Okay, yes, God, I've really been praying to you to change this partner of mine, but I really need to take a step out of this place, right? I prayed for my partner. Listen, let me tell you. It is well. I also worship God. I pray to God. I am not married, but I pray to God to give me a better partner. But we are telling people what society is like right now. It's not about like telling people pray. What the fuck? Okay, what exactly are you praying for? That is also very important. I'm not estola chintu. Amolaba. Listen, chatugezako kugamba. Listen, ekikulu munyingiranga njogera. Njagala kuwulirize. Temunaba kukifuna. No, ulira. Buli kimu kyogezako kugamba nti simanyi saba Katonda. Bera mu toxic relation bakuba amanyi bagate. It is well. It is not argue it's well. Osabe Katonda. Buli kimu obere mu relationship zonna zoyagala. No, anti kyenkugamba. Manga bye bimu kubise. Manga disclaimer yange. Anti kyenkugamba nti guys ebyo okyogedde because kulembera ulira twakyogedde dda gwe nolaga nti tukiriwo naye tulabye abantu abafiira bufumbo in the name of patience nti agumikiriza ne bafa ne tubaziika nako bano bali muzanyo. I have a cousin. Let me tell you something. Tetugenda kuga because listen to me. That's awo tubagambidde nti obufumbo we bugaana mukwano ng'obuvaako reason because tulabye abantu avudde mu relationship ulira tulabye abantu avudde mu relationship esooka nga mbi nafuna ennungi nga mbi nava mu yokubiri nga mbi n'agenda mu yokusatu n'agenda mu yokuna tujja kutambula paka. Let me tell you something. Nature akambaga katola agabe tulemedde nnyo ku kyokukuba. There is someone I know. Ochulira, she got a stroke. Guy weta mukubanga olwino. No. They have money, everything. She got a stroke. But let me tell you something. Nasaba. Nze guyogamba nasaba kati mama gochogamba fe balala okusinga kubamu no that is why no I let you guys speak, okay? Abantu basa it is well, let us take time to help people. We're giving people help here. Mukwano abantu mwayogedde byamwe mwabimaliriza. I'm responding to you guys. Abantu basabide abasajja baabwe ne stroke ne zibakuba. Owulya kyekugamba. This lady kati gwe byakolera. Listen to me. Esther, you guys, Douglas kyetubagamba kati no otegedde inti musaba kitwale nti abalala basabye tebikoze era kitwale nti gobufumba obulungi nnyo bugenza mu maaso. Ulira Douglas nti nga ogambye tino gwosabye bikoze obufumba obukoze ne waliyo nga buganye so wabugaana kudukira eri Katonda. That's the only option. God Katonda wagaana okyogedde bulungi. You guys, listen, I want to wrap up, but every time I'm trying to wrap up, Douglas comes into my conversations. You people, we should tell people things that help them. Oyo mukwana agambye nti no yasabe bibye bikola. We are talking to someone that maybe ye byasabe biganye. Ene sitatambulira kugwa omuntu omu oba from your own experience alone. We are looking at like other things. But to wrap up, I started saying that if you're in a toxic relationship, wake up this morning one day, get your suitcase if you're a woman, if you're a man and you have a car and all your suitcases, pack all your things that you think are important to you and very valuable to you, take them out, take time to heal, look for a better partner.
that person is there. Naturally, find yourself. If you have a problem, work on it so that if you go into another relationship, the problem doesn't keep on coming back. Thank you so much. I will never tell a woman, a friend, a man to stay in a toxic relationship. I don't care if you tell me, Smile, tell you pray. I'm not going to tell you to pray for a partner that's not changing. Pray for yourself, and God is going to give you exactly what you're looking for. Thank you. Tumaliriza tubadde ku media now, extreme talk. Ne brown skin. Thank you guys for your views. Bana mutasiza bulungi. Chichi.